SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Mami neyanziza okunjagala. Amina. Neyanziza okunjagaza abantu. Amina. Nabadde mpita iteyo nengwa ku sekoko kyenkana yo sekoko nengamba akatwalira ku mami wange. Omanyi baga nti omuntu nga tennafa teyevuma ggwanga. Nze nina oddugera. Nze nina oddugera. Eri abantu abamu bambi bakoze ebirungi. Bambi bagadde abantu. Bambi bayambye abantu. Nenga amazima ga Katonda nga buli luyamba kitegeze wayitawe wikobo ino kola oluyamba olala wayitawe nakobo ino kola oluyamba olala kwega noyamba notuko kaddi wange oyamba nenga oli gwayambye aga nti ayina okunyamba nga buli oyira bessimu ye etegeeza nti Maama Fina bana badde okusomero. Maama Fina oshegeza mbadde ntidde no buleta ngaba anabeera atya simanyi wonyinza kugamba n'abanda ku SB4 Media simanyi na wonyinza kwogera kubanga omanyi okutwanga okuuma omuntu akunyumiza olugendo lwe Edubai kati nakufuula omwana ayina okujja osange wenvuulye oyingire effumbiro teryakubegera gwe oyingire effumbiro webegere emmere yolye oddeyo wa mukyalawo ng'okusayombe naye ng'ovudde amama woolidde kati omwana kizibu nnyo omusubiramu nti bw'anaabajja ayina kyagenda okundeetera. SB4 onjagadde abantu banjagadde nnyo mu bulamu bw'ensi eno era nze buli olukya nga nti simanyi Katonda wange bwe ndifa simanyi oba mu ggulu eyo gye ndibeera oba ndisinkana abantu netweyagala nga bwe tuba tweyagala ku nsi nga toli wakufa teri kufa okimanyi nno nti awafiira omuzira tewaba nsi itaano ekyo kituufu awafiira omwagala w'abanje ennyo omusajja emmekete omusajja omulwanyi omusajja ayogera noga nti ayogedde omusajja ayimiridde muzaata omanyi tewali nsi itaano nange bujja kukya ku makya oba olibeera oliwo oba abandaba ku SB4 oba muno mwozungira nga oyamba abantu bagende nti maama wakutuse n'abajja balindako okufako kujja kulindako kuba nina ebbanja eddene ku mutima gwange simanyi oba ndi kusasula ki simanyi anti Katonda ayagala balungi gwe ayagala atwala ababi nga agira alindako biwamu era nze buli ssaawa mba neetegeka ngamba nti Mukama nze mba neeteekayize pi ngamba nti Mukama omulimu gwe wantuma ku nsi bwe mba nga ngukoze nga gwegwo nzikiriza nti ngukoze bwe kubanga si gwe wantuma nga nayongeramu ebyange sinzira ku bino byenkoze obeeko engeri gyonnamuza ddala bwe libange eggulu gye riri toyanguyo kulowooza ku nsonga era nze saawa namba neetegese waliwo n'abaana olumu tuyingira mu motoka ne mbagamba ti naye mumanyi atali mwetegefu kwatayingira mu motoka yange abaana ne batya ne badduka nina mbaloza etibo omuntu yenna buli time buli seconds ekyokufa tukisuubira lwakuba tekigaana kweyongera mu maaso okukola bantu bye banakujjuukirirako ndoga nti saawa yonna nja kufa okitegeera okufa kulinga kunoba nti omukyala bw'oteeka nti naanoba ngenda kunoba oyinza obutalima oyinza obutazaala mwana tinamulekera ani nga muwere oyinza obutabako kyeweekolera naye nze essaawa yonna manyi nti omuntu yenna ne bw'oba olina amaanyi nga batenda Maama Fina nti nina misambwa semisambwa afuuka kontro ey'okufa kanu akajjamu ali omuntu ogwo Katonda nsobola okuwakanya ayagala okukajjamu nga tekannatuusa nsobola okuwakanya ayagala okundekesa ensi nga embeera tennatuuka nsobola okulemesa omuntu yenna ayagala okunnemesa obulamu nsobola okulemesa ayagala okunsuula eddalu nsobola okukola ki nendekawo kiri ekya Katonda era nze mayo gamba abantu bange nti Katonda bw'aba atuusizza oyawukane n'omusajja oyawukane naye so si SB4 Katonda aba atuusizza obeere n'omukyalawo oyita kulemesa olwokubanga SB4 tayagala obeere naye oli Katonda aba atuusiza kugamba embeera we betuuse nti olina okufuna ssente ate oyitava erina akulemesa naga nti tojja zifuna Katonda kale yakireete tugambe Katonda onoomulanga ki nga nsanyusa okulaba mami kasoke nkwebaze
kuno kanfukamire amina mami neyanziza okunjagala amina neyanziza okunjagaza abantu amina natambula nengende Dubai nalinnya ennyonyi ennyonyi gye nalinnya mwali mundoza bannayuganda nga abasobanga mu 15 nenga oli muntu ntwatulako nga muri manyo ennaku ngebakwata olebe ebyabitambula mu maaso natula wano ku dinisa nga buli muntu ajja nangumya guma natuuka e Dubai nga buli muntu ategedde SB4 ekimututte mami natuuka e Dubai kwegamba nyinza okugamba abanyanga abaniriza oba muyimbi serebu abaana bakaaba abaana bandaga omukwano natuukira mu mpombo nga baninze ku mpombo restaurant nga baninze dda abaana nga bangi kwegamba natuuka okukola program gye walaba gye wansindika okukola nga muli ngumye abantu bandaga omukwano bannayuganda mwandaga omukwano bannayuganda naye bino byonna sinze simanyi gango manyi go ate kizibu okulaba nze nsibambagamba namwe abaana ku SB4 kizibu nnyo okumanya nti ensi ekwagala nga tumaze kufuna buzibu kizibu nnyo saagala otulawo mu ntebe yo gy'oli mu America gyokola omulimu gwo nodda ng'olina sente zo ku akawunti emitwalo gya 34 osindikira nabweteme Kampala osindikira Sengaawo osindikira gundi ettaka lino ligule baguzizza empewo kino kikole lwolikeera ku makya okakasa nti ddala abantu benina e Uganda banjagala banzikiririzaamu ng'omaze kufuna ekizibu ngo bagambe nti omulimu guweddewo enju mwendi bangobye naye ate newenjogerera poliisi egenda kunzigulako emisango njagala otunule mu weeks 2 ezisooka n'omwezi oguddako bameka bagenda okuddamu okupeeka n'okukubira amasimu ng'abadde bakubira luli lwolikeera ku makya Kadama gy'oli mu kiyumba okola ofuna emitwalo gy'ekyenda oba ofuna akakadde oba ofuna 2 lwolikeera ku makya okumanya nti ddala mu butuufu ensi enjagala lwogamba nga nti omulimu gwaweddewo bakama bange bantutte mu kiyumba baŋŋambye njiyo obukadde 2 obunziza e Uganda gwali oweereza James boyfriend wo taata w'abaana bo gwali oweereza tulabe speed gyatwayiramu amasimu n'okunoonya ezigenda okuzza e Uganda ddala y'oyo mukwano gwo ye best friend wo bannaffe bangi nnyo batwagadde batubiita nze ntambula mu basawo bange nkulembera abasawo emitwalo nga 28 ne batandika ne bateekawo engoye n'otambulira kuli ku mugongo olina akwata maama nkuba ne ku luyi nkuba ne ku luyi maama munnange oli muntu maama munnange naye nga musawo wa myaka 95 asinza ggwe mumanyi naye bwe nnafuna ebizibu yabeerawo ddala mu butuufu yabeerawo kati bwe bulamu bwe tulina okubeera bannayuganda kanjogere bannayuganda bemmanyi nti omuzungu yewe abatakwagadde abeera free takwagala akugambirawo nti sikwagala okitegeera naye omuddugavu kizibu nnyo okutunula omuntu mu maaso nga bwe tudde mu kamera n'omugamba sikwagala yeyisaako bambi SB4 novaawo naga naye ekirenze ekyo kirenze ekyo n'alisiba mu lukugu nyaati naga ekirenze ekyo nja kiwunzika omulundi ogwo kimaama Fina ekyo ekikazi mwaka 25 kikumya erinnya kirina sente kyeyita ki naye ku discipline Nsonga bw'aba kugamba nti SB4 munomanyi sikwagala munnange todda bw'onaaba ze nja kukuloga bw'onaaba okomyewo nja kukuloga odda era nze nsiba nkigamba abantu bano nti omuganda wa wano bw'agamba nti guuni nva mu maaso mugambe mpa eddakiika ezo dduka fubuutuka tonyooma bw'akugamba nga nti gundi nja kikkola manya nti omuganda wano tasobola kukoma kikkola okuggyako ng'afudde bw'akwatula naga gundi nja kukuloga kuba baatulabamu onakwenyweza noganga ologaani nze nkwatibwa eddagala nze Fina abajja kuloga kubanga eddagala eriroga lya nusu 5 erivumula lya bukadde
n'oluusi n'obutawona n'otambula ensi n'ogibuna nga towonye munagenda Nigeria n'agenda wa eyo ne mu bazungu balogo ku nguvu ate abantu abanyoma abazungu bayina eddagala bayina baloga obeera ku mulimu ng'akuyiribya muzungu naye ngoga nti muzungu nina fitino bani nabizava Uganda naye ngo omuzungu yali ku mulimu yakola ki yakuloga abazungu bawalana naga gundi gwe sikwagala bagandi sikwagala wetegeke kiddako emabega kuba tebalina lugambo nti batema ebigambo w'ababoozi so basebo ne bannyabo natula mu kamera muno nga nti SB4 bwe manakkiriza okuzaala nze n'abaana abasukka mu 50 bwe manakkiriza okuzaala saakuzaala nga nkwekaka SB4 nakuzaala olw'ebikolwa byo byozooyamba oyinza okusinkana omuntu omu nga bambi mwavu naye ng'ate mufaanaganya omutima nina omukyala ali London eyo akwagala nnyo gakubanza ebiseera ebisinganza abalwadde bange sisobola kwatula mulwadde wange erinnya niwabanga nti mugambe ku kamera nze kampa obujulizi ku kamera ekyo tukiragaana nga tusamira naye yagamba nti Fina mpulira nkusinga n'omutima omulungi Maama Fina mpulira nga bwe neepimapimamu nkusingira wala omutima ogusobola okukola byokola naye sirina obusobozi nga talina yes njagala ekyo kyewayitamu okutuuka ku ekyo njagala okimpiseemu bwe gaba mayengo ngayitemu wekuba kulwana kuyitemu nsobole okufuna nsobole okuyamba eggwanga lyange nsingeko naawe abantu gye bali kati naawe SB4 nkulabye olwaleero era mbayisi kusuubira kujja nga nkulaba n'omukazi w'obwana 11 mbwolwana kano kali wali akutte ebyo ebiragalagala akanyise mu kyogere ebyo ebyogere by'ebisiraani ebyo okitegeera kwegamba omukazi ng'ali mu mbeera mbi SB4 toyina baana bandibadde bakuluma nnyo gamba nti kanwane nyambe bali kubanga abange nange babayamba teri yakuyambira mwana SB4 teri yakuyambira mwana teri yakuyambira mpozi gwe onyambidde kujajjange okiraba oyeddange yafuka mwana wange wandibadde tulwana gamba nti banne kangende kasese kangende ejindi okitegeera kati huyo ogenda kuzimba na wabeera baana umulira mbaana bano bamulekwa emombo ze ziri awo bambi abatalina basirizi okiraba obudde bwandimaze oganti mami omanyi kante ukakayina kanga kekivubuka okiraba ndowooza era nekikugamba nunga mami nedda tuzimbe wano kati obwo obulamu bwoyiseemu bundeetera okuba nga sisobola kumala saa 2 nga sikulowoozezaako n'abawagizi baawo boolaba era bwewafuna ebizibu bwewatambula abawagizi nze in fact ndowooza abalwadde basooka ne bayimirira abalwadde b'ebweru basooka ne bayimirira nga message si za bulwadde nti Mafina alina ekizibu ekiri Mafina omusajja yandeseewo Mafina alina ekitamu mami tebatusasudde ekyo mami nga naye alinga yali ku kamera okitegeera mugumye mami mugumye SB4 tatya ne mbagamba SB4 ayine maama omugumu SB4 ayine maama omulwanyi SB4 ayine maama omuzira SB4 ayine maama atayisika mu maaso nze basabo ne bannyabo mpangayidde Uganda n'emyaka gye nnina kisoboka okubanga bw'osanga omuntu ampalampye abeera wansi ndowooza mayiro nga 10 bw'osaba omuntu nti muntu avunaanyizibwa nti minisita nti mugagga musuubuzi nti pulezidenti nti Ssaabasajja Kabaka aba tasobola kuŋŋambako era wandabirako bw'ataka Maama Fina kati nga twali mu lubiri covid najja Ssaabasajja nnengera n'eri naga Maama Fina jangu eno mbuuzeeko okitegeera n'atuma bukiibi mugambe habe mugamba jambuuzeeko okitegeera naye buno bw'osangamu obutontono akagamba nti kampalampe kuki ku Maama Fina kitegeeza eggwanga lisiima bye tukola basebo ne bannyabo mwebale nnyo basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo nsiba mbasabira ne nga nti emisamba gye bayike musinga okwagala Katonda bayike musinga okwagala mu buli mbeera kirungi nnyo okulaba omuntu kyakoze ekirungi waliwo omwana yankwasamba ennaku yajja yansanga ku empombo enkeera nga nakagenda kasana kola na program nangamba nsaba kunsonyiwa nangamba yenzo omukuba komenti nze kule omwana yabadde akaaba ne commentingako bubi naye comment najijjeyo naye nzize kwetondera nangamba nzaani gwe beetondera nangamba oba
semanyo ba olewo kye wakolera ekyenjawulo kwegamba mpulira nga waliwo abantu wensobola okuyita nga sinze nina okuyita nga wandibadde wazibu nga sinze nina okuyitawo mami ne yanziza okunjala olumunenze n'ebigambo bimbula neŋŋamba oba ebigambo bimbula nempulira nga awunze nalinnya ennyonyi neŋŋenda nga wamumpitawo wuyisi nenandinga Edubai nisasa nannonako tutuuka wali nga banzaani abaana ne bansanyukira abaana ne bambuuza kaabaana ne banguyira juyisaawo naye nga baali bakulanga bwemage ekisooka tolinyangako Dubai ng'ogeredde mwayi mukalazi nakibagamba ku program emirundi gyonna gyengenze nze basebo ne bannyabo mubuuze Radio Simba si twabawagizi ba Radio Simba abawera 10 ne batwala ebweru ne tusanyuka ne tuli entukola ki katolinyangako ng'ogendedde bo wagenda n'ofuna emikwano ng'ofuna bafaani bo basebo ne bannyabo kujja ng'omuntu alina obwongo bwawuguka faani wo akuyisa agamba enjagala kulanga ali Dubai lwe lusoso gende Dubai toyina kyomanyi mu Dubai nti wani mubuzize ebiwandiiko ebiranga nga Dubai zensize ezimu ze tumanyi nga Europe nga mu America nti zo zirina amateeka omutaso akola kintu nga tagoberedde mateeka si kampuni za wano nga bana batwala abantu ebweru bana aberimbika abawano noga nti mune mpala lisensi yo gomala okusoma lisensi yo Luwarabu oba okiraba edda nakati bikyaliwo tuyina radio zina ezimu zina amabaluwa amabaluwa ago nga mapange kati gali mu mateeka site gali mu mateeka nga gabuyayi oyina asome ebbaluwa nze nakitende mbeera eno Masaka mune nafuna ekizibu nenfumbirwa omusajja kumba omusajja gwe nafumbirwa nga ayina amajiini kati bwe yakola bwati okiraba ndowooza naye nga baluwa esomebwa ku radio eyeggwanga oba okiraba eyina license bagikweseza gye baafuna bongeddemu ate obuyaayi kitegeeza license eyo efunika okuba nti omuntu byayogera byonna mazima na bwenkanya ne byakola tukanya ofunye license ntuufu nga radio oba TV naye mu ekyo mw'osinzidde bapulezenta okola obuyaayi okubbirako abaki era kyevola nti radio ezimu zigamba nti ono byayogedde si bigambo bya radio si bigambo bya TV oba omuweereza waabyo bivunanyizibwa ku oyo abyogedde waliwo TV emu eyina akalanga ako nti kitegeeza oli wabyogera oba n'abikola ne babba bavunaana aliwa oba okiraba kati ogamba nti license obeere nayo nti singa kampuni eyo erina license ne bwe yandibadde ekulaza ebipapula by'omu Luwarabu kuba tomanyi bisoma wandikiza nti erina ki naye mu byonna ekyandibadde ekirungi kwe kulabula muntu wammwe ono Kadama munnammwe bwafuuka Kadama munnammwe ne mulaba ne mugamba manyi Kadama omuntu oyo akukwesezza naye toddamu okudiiringa naye oba mugamba atulambulule okitegeera naye nagenda okulaba nga enkonyogo mayinja naye program twagikola era bagiraba era mami neyanza advice gyewampa mukunda mutuukako musajja asooka akankanaawo nemugamba tuulaawo program yagenda yo wagiraba otya nagiraba n'ebigambo byo byennyini tebyali bibi byali birungi nze kyenali mbeesinzeko essira nti nsobola okuconnectinga omuntu ne muconnectinga ku mulimu atera neyeyagala nnyo n'okusinga kampuni emutwala nemuteeka gye mutadde n'atafuna mirembe oba okiraba nze okuyamba okukuleetedde kati ng'oyo omwana ani mukalazi oyo mwami mukazi waba ayamba abantu mu ngeri eyo nayo simbi tulinayo ne bayisima Isima waliwo abaana bali mu bed space abasulawo ne batuuka ne batuukira waisima n'abayamba ne bafuna wifi n'abalagira ekyokukola lwakubanga obuzibu bw'Abannayuganda sebo banyabandaba sinze nzeka sono yekka sigweka abantu Bannayuganda bayita ekisolo ekiyita Munnayuganda tekyagaliza bannange njagala mbabwire omuntu gwe bayita Munnayuganda ye simanyi kitimu yatondebwa simanyi musaayi gwe yazaalibwamu simanyi oba alina akayisanga kayisa kake simanyi Munnayuganda wali essanyu ayagalawo maziga
Munnayuganda awali okulinnya bbaasi ayagala otambuzeewo bigeri. Munnayuganda gwe yagendera mu nnyonyi mu America ayagala okomewo ng'oli mu traini. Munnayuganda eyagenda Saudi Arabia ng'ogenda ogenda kufunayo $10,000 ayagala bakuze ng'oli mu keesi. Munnayuganda nze nina kyentunye mu bannayuganda kuba nze tojja kuŋŋamba nti naakabalaba. Emyaka 25 ng'ojjanjaba 25 ono mulwadde n'asituka wano bw'ati n'afuluma. Ono nadda ng'alogoyo mwennyini okitegeera kati aye ne beesinkanawo olusa abeemanyi oyina dda mu mbirizi n'olina dda mu mbirizi naye nga weewuunye ne bw'obayita n'obaga nti mujje tutuule wano babiri. Kati ka tunyonyolegane saagala nyingire mu bya ddogo njagala mbakwate bulungi nti nze manyi okugatta abantu. Infact abantu abamanyi n'okukuba ne bagamba Maama Fina omanyi yogerako ne mukyala wange. Mala kwogana naye n'ogaana ne njoka nkuloga. Waliwo ebintu by'otateeka. Nakulabe ng'oli kamalizeeyo kino. N'obatuuza n'obagamba nti kati okala omusinkanye yono kuba ayinza okuba akawala Maama Fina akanjagayira omusajja keeko nnyabo laba olumbe luno abasitaani ono kalina omuyita. N'obagamba ono abadde amwagana bayitategeera gwe tosobola kukyawa bba wa munno noonoonyo owo okyali muwala muto okitegeera. Ono akulaga nti akkiriza n'akulaga namuga mwana wange okyali mwana muto nviira ku musajja emyaka 2 n'omusajja okitegeera. Bw'afuluma bw'ati n'agenda oba wannyina oba wajjajja bamuga nti ani gw'amanyiira. Maama Fina alina byakolewo mufere bufe baba mukifulukwa adda amaze kuzimba ng'omaze omuteeka ekinanansi wansi naddaga nti onzijjukidde maama nze nambuuza kati ogenda kufulumya obukadde 3 ate nkikuggyeko ate n'oli yansasula kati ogenda kufulumya sente nkikuggyeko senga wakkiriza luli mpaka za Munnayuganda mpaka zaki Munnayuganda bassebo ne bannyabo gwoba olina wootudde oba mwannyoko oba ani oba kizibe oba ani Munnayuganda tayagala kulaba muntu munne ng'amuliraanye ku dduuka ng'atunda ne wabi atunda si byatunda. Munnayuganda tayagala kulaba muntu alina kampuni ng'egenda waggulu newankubadde nga naye talina kampuni. Abagalagizza wansi. Munnayuganda tayagala kulaba ng'oli mufumbo newankubadde y'obubwe bwagaana ng'ate teyali bba gwe wafumbirwa. Munnayuganda tayagala kulaba ku mulimu kw'oli ng'olina kyokulaakulanye. Olaba omuntu akulabale ng'ozimbye ekizimbe kalina. Naye ng'amazima ga Katonda ye waali, in fact ndowooza ng'apakasawo pakasa. N'akeera ku makya n'agenda ku musawo n'asula emitwalo gye 2 baloge kalina ereme kuggwa. Naye nga ne mu kika kye tebazimbako nju ya bisenge meka 3. N'agamba Maama Fina njagala kalina awo weeyimiridde weeba ekoma teyambuka tekola kite teyeeyongerayo. Ale njagala nennyiniyo saagala kuddamu mulaba ng'ayita wali n'omubuuza obiira nti nkola wali. Omusajja ayitawo n'ankuba amazzi kyokka nayo kasendabiramu n'agamba bambi mukulu nsaba kunsonyi wangani gwagamba okitegeera. So ekisolo nakyogerako dde nga ekisolo kye bayita omuntu kibi nnyo obeera n'embwazo 10 olw'ensonga nti tosobola kumusanyusa ate tolimanya nti omusanyusizza oba okiraba. Era kyevola abakugamba nti abagagga bangi baakoowa abantu ebikomera by'abagagga tebiyingirwamu. Osanga baba nabo bandibadde emitima ng'egya Maama Fina naye atuuka ekiseera n'agamba nti nkooye ate nga bw'onaako ojja kuba oweddemu amaanyi olina omulaba oba muwadde chance okuwangula. Tulina ffe ebintu bingi tugenda kutandika okweta line up ku bantu betuze tuyambe emabega mujja tukakasa emitima oba okiraba bajja tukakasa emitima nti abamu bajje ne ggoolo zaabwe endala nga kulimba. Nabadde ndi awo wiiki eyo bambuuzizza nnyo ku kya Maama Miracle. Nange bajja tukyogereko kati otuuka n'osoberwa. Maama Miracle mwenna abatulaba ku SB4 mwamulaba bwe yajja olwasembayo ne mubuuza omusajja ono omwagala mukulogere kuba kyekyokuloga si kyewaanamu nti oyagadde muntu oyagala musiba si kyewaanamu omwagala muloge nti nedda simwagala yantama okitegeera. Omukooye tukole eddagala adduke ave mu nju akakulekera akayumba
nti nedda tomugobaamu kuba ye taata w'abaana. Saagala wa mama mi tebandoga. Saagala mami saagala. Ku ssaawa esembayo atawanya Emmanuel atawanyiza omwana oyo amukoyeza n'omukoya nti ate ssente mami ze yampa eza bizinensi taata Mirako yazibbye. Kulyako buli. Kulyako laki? Kolamu kabira abaana bange neyanza nyuma neyanzege neyanza nyuma otekawo kadaala otundirawo obutulo otundirawo biki neyanza nyuma neyanzege yaba ATM neyegana n'omwana kati basebo ne banyabo omuntu ayambe ddi omuntu musinkanye maama Fina taba amanyi temumumanyi ne taata omwana yagaana okwebaza yagaana teri wa family ena yali avuddeyo n'agaana maama Fina weebale sente zipeningidwa kumpe $332 nensigala nga nkyatengedde nti nze maama Fina okiraba naye awo omuntu tabiraba awo ebyo byenkola awo omuntu tabiraba naye lwendifuna ekizibu kati bamayina nga lwaki mami tatwaga bbaawe lwaki tatwaga ku bbaawe kati omubalage batandika omukometingako yali wagundi mukyala bwazuuse anti twamusanze omukazi alina abaana 6 tebakyalya mmere babagoba mu nju iyo omukazi maama Fina tewandikoze ekyo noba omusajja w'abaana tewandikoze gwe tubatutendereza bakwagalamu ebyo kati waliwo obulamu bwe muba mwagadde omulamu mulaba ku time ye naye si forcing mbu social media for what lwaki munsaba omwami wange nkusekenga abeereyo bw'oba omufunye nga muli baserebu musigayireeyo naye bw'oba ofunye omwami wo ng'oli muntu avunaanyizibwa kati omanyiko ku bba wa gundi wono yali owa Kampala Jennifer Musi omanyi kubba wa mukyala Nankabirwa omanyiko kati abantu ab'obuvunaanyizibwa tebajjayo babba baabwe olw'ensonga beewala ebyo abeerayo mu kava n'omusajja muzzayo mu kava tokyasobola nakulabe ku gundi ng'ogamba mbu kufulugano ge basiba ku gundi nange natuukayo nenga tunuya bagasiba natuukayo nengalambulwa twayine mulange tugalama tugatunula kati ate nawe mba wakwesiba ngenda kukufula eyo ngenda ku lusozi wano siba omuntu omusekendi 2 abalogo bali e Uganda wano abawalabu bafubutukayo ne bajja wano okubalogera abantu baabwe abawalabu abazungu bafubutuka buzungu omunaveera ndani omuganda namwetamuga kankutwala eri omulogo asembayo kati nga ngenda kukufulu ezo kufulu nabasanga nga balayira nenjagala ogamba bagamba nti naye bwonatuuka nakukyawala kito neekutte nasigazaamu akadagala ate nange nairada kuba kufulu kuli wabayo nakasumeni ovugira nakasumereko omusawo nogisa nogamba tomumanyiira abayaye bawano e Uganda bawulira ddogo amanyi gampedde mbale manyi December nnumba bawulira ddogo kati n'omuyaye wawa ne Uganda ogendayo mwenyini yagigula namugamba siri nze ntwalayo twesibe okukakaza twesibe n'agigula n'akutuusaawo ne mukwata ne musiba n'amaakingawo omuyaye ayinza okusuulawo kasigala wati naddayo naye nno kakankusese yatulambuzawo yagambye nti n'abazungu bayaaye agula kufuluka ebisumizo 4 ekimu n'akikuba ensawo nasigaza 3 nebasiba ebisozo nebabikasuka kati abaali awo wiiki eddako nga akomyewo nakakufunga ng'asumulula kati no tekiri awo wokka nakirabako Edubai nakirabako Sweden nakirabako bane Denmark mu nsi zonna mwebiri abantu abalina true love kati wano love webayaka kulinnya wano ogenda okola kyonna ekisoboka
naye kati bw'amala okujjukanaga twali ku namba mmeka namba kyali 5 mu 6 n'akimaakinga eddogo lyokka lyotejjaamu basebo ne banjamu na bino ebyogamba mbu musse mukago bw'oba fe olaba edda wayingiranga notta omukago n'omwami wo tetwawukananga mpaka kufa omu bwe yakera ku makya omuntu ayinza okusiza omu bwe yakera ku makya ng'alese munne kuba kufa nakati ate kati libi nnyo omuntu ayinza okukuloga ku makya ku saa 10 n'owunga nga lava ekuta n'omuwa buli kimu nkuwadde na bino twala mama nga yamatira dda nga ndaba ng'abeerogedda nze ndaba ng'abeerogedda bantu mwe mwagalana lwakubanga sitaani w'ensi eno era tabulamu oyina ajja n'atabula okiraba oyina atabula n'ayogera kino SB4 kayeewuba eno ayinza okubaayo n'omuntu waliwo yambuuza ne gwonoona kyenno Dubai simanya nga wawasaayo kale wulira kikwatirako wabasebo ne bannyabo ani omuleetadde kikwatirako kati obadde ogenda South Africa nesi kyagenze tokikola emyezi gino SB4 mu binnyo gy'abalwadde nnyo abantu bamalako mwaka abantu bamalako mwaka bagala bakwera eddagala lyabwe abamu tebanneteera tubadde tuzunga abamu bagenda kujja mu Uganda bagala Maama Fina kati South Africa mpozi bamugenzeemu wekka amaanyi gampedde n'okungwira enkoko obadde osubira South Africa wawe sigenda kulinnyayo tubaye tugenda kujja bannanga be South Africa naye emyezi gino nze omwezi gwe 10 yajjawo dde ekikwa yagirinya yajjawo dde ekikwa tusazaamu ebya South Africa yo kati nfu mpaka kandabe gwakubiri abantu December abagwako SB4 abantu baba n'ebizibu byabwe baba bagala bakwera eddagala lyabwe abadde n'ebiseera abagala okwewasa abagala ekimbe kimulumidde emyaka ayagala kimuveeko ayingira omwaka omupya nga mulamu abadde n'abaana nga abatawanye tebafumbirwa bagala omwana omwaka ogujja afune obufumbo abadde n'ebisiraani byabwe bagala omwaka ogujja bakole emirimu kona amenya abantu kati emyezi gino era sigenda kuva bulenga kumpi buli lunaku kugamba omuntu ali eyo abantu batandise okukomawo bangi nyabakomyewo ate mwezi oguno ogujja bagenda kujja bangi guno gwennyini kati guno nakasivinga abantu abawera 9 ab'omu America ne London ne Canada kati oba oyina bakola kati ejjuka tebasobola lwa Sande ate eriyo n'abatasobola kujja ng'ate beetaaga obujjanjabi bali eyo nabo oyina bakolako kati sisobola kuteeka mu South Africa agenda weka naye sima gwagwe nesiga ate siko omulundi okusoka tugende bayina omutawaane batuuka eyo olwokuba baagala okekkereza bwatuuka abatagezera ate South Africa eri very expensive nnyo n'okusinga Dubai baki naye mu Dubai season eno baseera olimba kululi otero gye nasuulirangamu ddiramu 5 kuruno diramu 7 olimba bayongeza expo ate mu December expo bigwako bangadi mwaka gujja mu gwokutaano tujja kuddayo mu gwokusatu era simanyi gwabadde asuubira okugenda e Dubai nogenda ng'akasente nga kawera tulaba nti SB4 yagenze nanka ngende wagende kanno tuze okulonda mu bed space ate sente zeeyo zikeeta ziringa $. Oli ayinza okulamula ekitoka $5 nooza nti 15 egy'etaano nga gigenze okiraba ndoozi bali very expensive nnyo naye ng'abantu bange mwenna abalwadde bange mwenna ab'ebweru mwenna emyezi gino guno gwa 11 gwa 12 January wendi Monday up to Monday yes ne bwogenda obugenzi ne bwotukosanga mukyala Maria ali wali buli kimu twakitegese nabano benkolako ab'ebweru abatasobola kujja wendi n'ekyembagamba kwe kwewala abafere mami waliwo omwala yankubidde eggulo nga Maama Fina yanziba ne mubuuzi namba wagijja wanti
Queen TV nemubuuza Queen TV andiwulira mba Queen TV nemubuuza Queen TV kuva ddi nga Mafina tekaye namba yisi bwe bali bamukyazizza ne bagiwanika wa wansi nemugamba era amazima wagijjawa mbu ku Google nemugamba tumiitingamu namubuuza tumiitingamu searchingire ku Google namba eyo gimpe nangamba kale nze nabisearchinga basachinze mandeetedde ye namba nga gimpereze okumpereza namba nga sigitegeera nemugamba kati nyabo no bagijja ku Facebook sibo kiri nti ye nemugamba kati vendekera ogandi Mafina ate nze njagala nkubuyire nze njagala nnyo bababbi SB4 njagala abantu namwe abanda bababbe ate bababbire ddala kubanga Monday up to Monday obagamba mbadde n'omukyala nga ampereza message wa Egypt nangamba Maama Fina munnange baali bakanzi beddakiika ago nendaba enamba ku SB4 nga enamba nyini gyosomye gyogamba esembya 14 nga yenzibye nanga mama webale nnyo webalire ddala okitegeera ate si bw'olaba nti weetaaze Maama Fina nti Maama Fina ku SB4 abeerako ne bw'onyiga bw'otero ojja musangako genda ku SB4 ono nyi Maama Fina abe namba zeetuufu ate naye kenyina azeeyogerera twali twogera ne Rosette nanfosinga nange oba mami oba obeerenga ku gundi yange ku Facebook yange oyogerengako simanyi bye bayita live nenga sibimanyi bajja kummanyiira nnyo kitegeera kati n'olwekyo njagala nnyo twewala ebintu ebira kati bw'oba tonoonyeza SB4 noonya ati si Rosette akuwa enamba yange Rosette abagombe gundi ye naye mwewale enamba zange ziri ezo 2 bakame totypinga towandi dobozi nga bw'oliwulira oba tosobola kukwasa ddoboozi lya nagamba tonoonya bw'oba olina omusawo omulala gw'oba onoonya tonoonya kugamba nti Maama Fina ate n'ekirala iyo abantu betukolako Maama Fina okola ku bantu omanyi obujjanjabi buno obulaba bulinga ndooza bwa kizungu tebwawukana osobola ogenda mu ddwaliro emulago ne bakukolako n'owunzika nga mbutuufu ensinga ewonye n'ensinga bwewona neereeta erinnyo lino n'ennyo lyayi lukuluma nga kikwetaagisa ogamba nti ddagala tugende tukole oda tuyitumye egindi abamu kyevola baba batwala e India oba batwala naye osobola okujjanjaba omulwadde n'omujjanjabira ku puresa n'oyagala okulekulira obusawo ebintu 3 biwonye ekimu tekinnatereera bino tekyabibala Maama Fina kati ate nga bwe yazze teyansitudde Maama Fina nga bwe yazze teyampeese nga ate maama wacha so basebo ne banya bobanga owadde Maama Fina obulamu bwo kuba mu Uganda tolina kugenda kuwa bulamu bwo nga Maama Fina ekyo nkyenyumiriza mwatise ebirwadde 3 bwe bibanga biganyu ko ne 2 biwona ekimu ne kigaana teeka sijja kweyita Katonda kuba sinze Katonda ne atisi paine yakutuse wa Maama Fina wabaawo etereera okiraba waliwo omulwadde omu yajjange bulenga bwe yajja yali ayagala mukisa najja nafuna omukisa nafuna essente nagagawala bame nafuna obusente abeera obweyogererwa holding omanyi kyetukola kyeyasalawo nga asoloza eri banne sente ye najja nanona eddagala nga buli lwa Sande ate nga ffe tatuwa nga bwayingira atula buto maama kati bibadde bikyankalanyemu okwo muwe ku ddagala genda nabe ngeri amuggyako 75 kati luvannyuma nnyo Maria naganayo omwami ono mukujjanga yajja na booda kati avuga kawunga oba kitegeera nti abalwadde ye abatasiima tasobola kusalawo ga nti Maama Fina balwadde batono nnyo nze abantidde bagamba Maama Fina mbutuufu so nga bwe neeyama okubajjanjaba neeyama okubabeerako Maama Fina seegaananga busamize mbubaddemu nga ndi muto mbukaddiyiddemu ate era ngenda bufiiramu naye nga ne Katonda wange mumanyi ensonga ki bwe ngamba omuntu nti nkwadde eddagala eryo gamba nti Maama Fina nkusaba ntereere Katonda wange nsaba eddagala Maama Fina lyo ngenda okunaaba nsaba Maama Fina nga bwe njogedde naye ku ssimu eri abaana bali e Dubai nga akuweereza buweereza ddoboozi n'agamba Maama Fina nsaba omukisa nfuna omulimu enkera n'agufuna n'agamba Maama Fina nze mwennyini ddagala n'eddoboozi ddagala kati ebyo byonna bwe tumala okubituukako njagala mbeera n'obugumiikiriza bw'oba onkubidde amasimu esimu zange ezo zibeera ku screen wemba nkoze program ne SB4 ezange ze zibeerako tezibeera ze SB4
ezange ze zibeera ku screen nekigambo kubako te namba za aha kati esimu ezo bwozikubako tuzirisiivinga abantu basatu ndisiivinga nze Rosette ne Maria ne esimu okulisiivinga nomokolu erisiivingibwa bo nkiddamu abantu bano babiri Maria ne Rosette balisiivinga nomokolu era bwokuba muge mukyala Maria ajaganze Rosette WhatsApp eddibwamu omuntu ogwo Mama Fina kabwejumbira WhatsApp eddibwamu omuntu ogwo era yeye ne bwaba kuzemu ku WhatsApp mugambe nnyabo eddobozi njagalya Mama Fina awo boggolako ne bano osobola kuba kati ng'abantu bebweru nti baweereza amalobozi mangi sigaddamu kuba omuge Maria nasindika ogwo eddobozi lyange oba Rosette mama nga tanziramu okiraba Rosette anyamba okunoonya eddobozi ero ennamba eyo njifune nkuddemu oba Rosette akugambe nti weerezaako eddoboozi ajja kudda akuddemu tukanya kati ebyo bena nga tubyogedde omuntu ajja kera ku makya ge nti banzibi omuntu yenna gwe babidde ku Facebook account ya Rosette eri Nansubuga Rosette Nansubuga Rosette kwa live zatandika live tenatandika jangu oyogere ebintu live tenatandika jangu oyogere Facebook yo tugimanyi wetaba ya Nansubuga Rosette wetaba SB4 Media awo bafere okujja ngonsanze kuyibula oba kuyibula naye awatali ekyo mbunjirabe ku radio bangi labe ku kikya bulimba ebyokutwala ebintu obweru Mama Fina tutwala abantu bweru sitwala abantu bweru takola ko bya visi okimanyize newunya abantu abatuyita abalimba Mama Fina tukera ku makye tulikodinga wana akantu katono ne bwe tukateka ku TikTok nti Mama Fina ne SB4 batwala abantu ebweru tugaggawayira mu nnaku 3 naku ki nze abantu abali receiving esimu ya ugama nti mbatwala ebweru nga ne boga mu tutipo obukadde 10 kuba bakwesiga azikuwa okiraba ate olusinga n'obusobozi osobola kuba nabo mutuusa mu America nolo kwanga obyewala ebintu ebimu nti bidileyinze bikoze eki n'ogamba ebisagala biyingiramu so basebo ne banyamuzi sitwala abantu bweru nga bamukisa gukutwala wa bweru nti ebweru walemye okutuuka bino bitambo bintawanya nti sente zaagaana omusajja yagaana abaana bange batabuka emitwe abaana bange balinga bazolo abaana bange babulwa obufumbo emirimu gyange tebanjagala ebyo ndowooza ensonga zonna ziwulidde mami atwala abantu bweru atwala muntu bweru atwala nze nzekka bweru kayino musaasire mugamba gambye totwala abantu bweru otwala muntu bweru otwala nze nzekka omwaka ogujja tujja kola nga tusonga ate South Africa America mbane naffe tweyagale mama abanga tukaaba tambulemu laba nakutte kamera yesoze Okay mami gwe wenda ali eyo nyongera kujukiza bannaffe abantu ebiyunzeeko okulangako naffe abanna ziwa mbalabe bambi mwebale nnyo tuwa kalango abaziwa era naye ngenda kujamba wagire bannange nja kugira ddala ngule essuuka balina essuuka ennene tyo nabye essuuka ennene nabye blanketi ngenda genda ngule eza hoteri hoteri tugenda kugula ngenda kujamba wagire bananze sigaba mirimu tewali mirimu ati bwogamba kati nti weeguli nga bakufuukira ekizibu okujja nga omuntu amanyi okufumba akatogo nga akeekakasa nabo bateeka kuba bagenda kujja bayite muggwe akatogo nga muwala mulungi wa bwangu afumba akatogo nga mufumbi tumala kulyako ize tuyagenda musira mutwale uwe mulikana afumba nga mala kalya mama yagala obutogo wa mirundi badategeeza nande si mufumbo obitegeera naye nga bannange bansaba emirimu ku hotero yaffe empya teginabeerawo abantu tukyategeka ebintu bingi nya twali bambi abakozi abagumiddewo ababaddewo okumala ebbanga tusobola bagamba nti obagobye wadde tebabisomerera naye olaba nti bakozi bafaayo ate era bakola era tubongera bategeeza nti mujje abava ebweru mujje mutuwagire musule ku hoteri yaffe First Hotel eri wano Matugga
bambi tulina services ennungi abala bakasoma baffe ku Maama Fina Garments eno Christmas etandise tokwata ku lwa Masaka nga tutuuse nateete ku Maama Fina Garments tokwata lwa Mityana nga toyingidde ku Maama Fina Garments namwe abalwadde abava ewala okujja obbajjanjaba mugire ddala okubajjanjaba ate mugule ne ku Maama Fina Garments musobole okwambala ku ngoye za Maama Fina Garments ate SB4 yabawadde offer gweoyinza okuba nga oli eyo oba Dubai oba Kato oba nga waleeta zoggereyo mami wo oba jjajjawo kagomesi SB4 deliveringa ku bwerere surprise osindika akasente wa Maama Fina Garments ne tukuwa gomesi eyo ne tugikuba ekifaananyi nga nti yeeyo ffe ne tugenda ebirala noga nti nguliddeko ebitwalira maama wange surprise nange ne bwontumirako nange nsobola okusituka ne SB4 mpaka wa maama tubimuwa nokakasiza nti mami afunye ku Christmas ye nti ye ne bambi mwewala abafere ngamba abantu nti bwoba teweekakasana no Maama Fina toweereza sente nagamba omuntu ati si mulimu abantu bojjanjaba nga balina okuweeza sente kamera ntunuulira olabe nti ono Maama Fina okiraba ati si ne bw'oli batoteredde oliga nti omukyalo oyo yalya sente zange okusinga okuwulira kati waliwo abakwata amaloboozi gange gano gennyini ne bafowadinga okitegeera eddoboozi wakasajjanga liriko nti forwarded eryo fu kati abantu balemererwa okitegeera nakyo nti Maama Fina kankuweze n'amaloboozi ge yampeereza naye agenda okuweza n'okwaga nti webali nnyo nga ne byayogera tebikwatagana byenkola ki nabyenjogera basebo ne bannyabo tweyanziza nnyo tweyanzeege mwenna abaana b'Edubai mwebale kwaniriza SB4 mwenna bakadaama bange Kadama wammwe nze nakadaama wammwe omanyi abaana abekisinga obbanjagaza nti bakuze bawira Maama Fina bakuze Maama Fina ayita mu ntalo lyaga nti njaga mbere nga Maama Fina nti bakuze bawira Maama Fina omwana okuva mutawira Maama Fina nawira Maama Fina nga usigalo nawira sole ya Maama Fina ne muzamu amaanyi nawira sole ya Maama Fina ne muzimba katolina kyo mugamba ku Maama Fina waabwe tubawa surprise tugenda tuyingirire yo omwaka nabo tugende Edubai nawe gwana gwagala okutambula guno olaba gundi yatandise okunteeka ku gundi ku TikTok Rosette nabananga omwana neta kuli bulungi yatandise okuteeka ayo kikuba abanye kunga munanasi nakanuza amaaso tugenda kakola tukabawe okay SB4 Media Tuggussa Enssonga Semanda Patrick akoze ku kamera nga bulijjo ye izepi bela bulungi weraba SB4 Media Tuggussa Enssonga